po jako akawuwo. Oluvannyuma lw'akaseera akawerako ng'emirimu gy'abannabyabufuzi naddala ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu giyimiridde olw'ensonga z'ebyokulonda ko n'ennaku enkulu olukiiko olukulembera ekibuga Mukono mu ngeri etali ya bulijjo olutudde mu ngeri ey'okwerinda ekirwadde ekya ssennyiga munaabya mu ngalo ng'era olukiiko luno lubadde mu bassentebe b'obukiiko obw'enjawulo nga banjudde alipoota ku nteekateeka ez'enjawulo. That there is increase on collection of local revenue through boosting all exchange of enforcement team within the two divisions. Meeya w'ekibuga kino George Fred Kajimu asinzidde mu lukiiko luno n'ayanjula omulimu gw'okuzimba oluguudo lwa Bishop Tuck Road we gutambula obulungi era n'ategeeza nga bw'amaze okusaka ensimbi endala okulaba nga kwongerwako kilomita endala nga bw'agenda mu maaso n'okunnyonnyola. Good work has been done so far. They are working on the drainage. I'm very hopeful that in the coming couple of weeks be finished. People in Wemukono are happy to see that kind of quality street. Ono ng'anaatera okuwummula obuweereza nga mmeeya w'ekibuga kino asinzidde mu lutuula luno n'asaba olukiiko okwongera mu maaso n'emirimu gy'abadde atandiseeko n'egyo gy'atannatandika egyateekebwateekebwa okusobola okusitula Mukono. Era mmaze okusaba abo bonna abakulembeze abagenda okuddako babe nga batwala emirimu gino mu maaso era bagitegeere. Ebimu ku byoge mataala getugenda okufuna okuva mu gavumenti ya Bufalansa agenda okujja. Waliwo Justice Center ebulamu katono nnyo okumalirizibwa. Waliwo amakubo mangi kilomita 21 zetwasobola okuyingiza mu kumpi kilomita emu. Era kati tumaze okusaba ssente za kilomita endala. Kajimu agenze maaso n'ategeeza nti newankubadde nga takyali mmeeya w'Emukono wakugenda mu maaso n'okuweereza bannamukono kono okubasakira. Era ngenda kugenda maaso okulaba nsala amagezi wonna wensobola okufunira ekibuga kino essente oba okukikonekitinga wensobola okukikonekitinga ne basobola okufuna ssente ez'okukola emirimu. Kajimu aweereza ku kifo ky'obwa mmeeya ekisanja kimu wabula ng'obuweereza bwe bannamukono bajja kulwawo nga babutendereza nga ne kibasinga okumwenyumirizaamu kwe kulongoosa amakubo okuyonja ekibuga ko n'enkolagana ennungi ne bakulembeze banne okuva mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo. Kinajjukirwa nti ku nkomerero y'omwaka oguwedde Kajimu yatongoza omulimu gw'okuzimba oluguudo olwatuumirwa First Class Street era nga yegenda okusooka mu kibuga Mukono nga wolabira bino eneetera okumalirizibwa. Ekirala kyendeseewo ekikulu ofiisi zaffe kubanga ofiisi zibadde tezitumala tumaze okukola pulaani ennene era tulowooza nti abasigaddewo bajja kutambulira awo basobole okukola ofiisi zaffe za Mukono municipality. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.